kyannaku nnyo nti nno Museveni akwata abantu bano n'abakozesa ebikolobero. Oyo nno y'omunnamagye Abell Kandiho tumuguddemu era kizuuse nti ono yagenda atulugunya abaana mu Ssemwayi era nga abaana baffe aba National Platform betubanja okuli omukulu John Bosco Kibalama, omukulu muganda waffe Damulira Moses. Abaana bano omukulu ono yewa order abaana bano ne battibwa era nga ne bwe tubanja essaawa zino abaana bafiira mu mikono gya mukulu ono. Naye nga lwaki Kandiho obotta abaana b'eggwanga nga naawe okimanyi nti wooli wano si wuwo era wooli wano one time ojja kuvaawo otambule ogende weeyongereyo Oluganda ogirekere bannansi baayo, bannansi batambuza eggwanga. Lwaki obotta abantu b'eggwanga? Bino nno munnange baganda bange tubirabye nga ebyokusaaga, naye munnange obujulizi bwafulumye ne Bwino n'afuluma nti Abell Kandiho yeewa order ey'okutta baganda baffe ba John Bosco Kibalama, ey'okutta baganda baffe aba National Platform, abaana bangi abattibwa mwaka gwa 2019, mwaka gwa 2020 batta abaana bangi ne ku order z'omukulu ono. Ne twagala obuuza omukulu ono yali afaaki? Yali alowooza Uganda agenda ginunula? Yali alowooza Uganda agenda kwetikka atambule nayo, oba yali asuubirayo ekyenjawulo? Banange basajjammwe abakola ku bannansi ebikolobero, tubagamba ne tubategeeza nti nammwe wano si wammwe. One time Mukama abavaamu, Mukama asobola okuvaamu naawe n'otambula nga tokyalina kiddako. Temulowooza nti mwe mwatuuka nnyo, temulowooza nti mubeera mu gavumenti ya Museveni nti buli kimu ekyammwe kyaggwa, nti era mmwe bye mukola bye bituufu. Naye Abell Kandiho tukubuuza, ekyakuweesa order ote abaana ba National Platform mu Ssemwayi ez'enjawulo kyali ki? Bannange baganda bange, mikwano gyange, tuli mu ggwanga lino naye ffenna eggwanga tuliri mu kaseera buseera, ffenna tuli bagenyi. Tuyise abantu bannaffe nga abantu, tetuleka nnyo kutta abantu bannaffe batalina musango. Abell Kandiho kati essaawa zino tukubanja mugano gaffe omuganda waffe John Bosco Kibalama, temulaba wa gy'ali. Bannayuganda balwanye, mulowooza Bannayuganda bagenda kivaako? Wabula kino kye twakutandise, kye twakulembeddemu si byakuvaako awo webityo, tebigenda kuggwa bityo. Manyi mwe mwatumanyira mbu bwe munaakola ekintu nga ffe tukivaako tutuula. Leero nno twalusimbudde, mumala tuwa abantu baffe bonna be musanjaze, bonna be muggyeewo, lisiti nga Nabbanja bwe yagisomera eggwanga. Bwe twagala abantu baffe, tetwagala excuse yenna, wabula kye twagala kwe tuddiza abantu baffe be mwawamba. Abell Kandiho ye yakulira ekitta bantu mu Ssemwayi ez'enjawulo era ng'ono munnange ye yaduwa order muganda waffe John Bosco Kibalama n'abuzibwawo n'attibwa. Kandiho akulira intelligence ya military mu Uganda, ye yabawa pulogulaamu bajje netegera abantu bano basisinkane ne bakuŋŋaanya abaana ba Nuupu bonna. Bitunnyonnyola era nani yamutuma okukwata abaana b'eggwanga bano n'abatta. Bwino ajja kuvaayo, tujja bategeera mwenna abatugumbuzi gye muli, abatemu mwenna abakoze ku Bannayuganda ebikolobero eby'enjawulo, mwenna tubasuubiza nti mugenda kuvaayo ebikolobero byammwe. Tubategedde era tubamanyi, naye ate twebuuza ani mukama wammwe abatuma okutta abaana b'eggwanga? Nekotamuza vidiyo eno abaana bagitegeere, abaana bategeere omutemu atemulira bazadde baabwe yaani era bamulabeko nti oyo ye mutemu, niwaaba ayitawo abaana baffe bamanye nti oyo ye mutemu. Kandiho akulira intelligence ya military mu Uganda, ye yabawa pulogulaamu bajje basisinkane ne bakuŋŋaanya abaana ba Nuupu bonna babawe embusente Museveni alayire bulungi. Kandiho akulira intelligence ya military mu Uganda. Kandiho simanya Kandiho yabayina ne mutabani wa Museveni gwe bayita Muwoozi. Ffe tetwetaaga bwajjeno bwe, tetwetaaga busirikale, tetwetaaga mundu, twetaaga bantu baffe. Mwe mwabayita bajje mubawe ssente, twagala bantu baffe. Museveni ne mutabani we ne Kandiho simanya Kandiho be bayina abantu baffe mubatuwe babajja kuwisipa abantu nga 17 bennyini be babakubira okuvewaka babaleete waka batuwe abantu baffe bannanga tuli bubi balandira ndi batubanja abapala fe mwabatwala mutuwe abaana baffe
Abana bato betulina abana yandekera omwana nekakati tugenda kujjawo obuyambi tugenda kujjawo obuyambi kuwispa mwe bamujja gye babayita ne bagenda mbabayoola lumu batukubira luvannyuma masimu nti no bakoze eki babatudde basaba kitaawe simulaba abaana abatwaliridde bonna balwadde tetulina kyakulya bange bamutwala bamuyoola buyese bamutwala nga bamulimbalimba tibakanseze katumanyi tetulina kyakulya abaana baffe balwadde batuwa abantu baffe babatuddize kati bayeseza wiiki nga tetubalabako babekwate mu sande kati lero sande baweseza wiiki batuwa abantu baffe babate wiiki nemuganda we abiriisiraeli babayolera kuwispa tetulina wetuli tetulina kyakulya tuli balwadde abaana bange balwadde abuze kataabwe sikulaba n'abaana bange babiri omwana owange asoma ku yunivasite yali akwatala ngoye ateyo ku ssomero nebakuba essimu nebamugamba nti nasayo namukubira essimu nagamba nsanga ali wano ku gaazi omwana okugasaawa mukaaga we yagenda ku gaazi abaana bombi tubanoonya tetubalaba bwe twatuuka ku gaazi ne batugamba wano wabaddewo ekikwekweto ekyayodde abantu bonna ne babatwala ndege ya yunivasite era akola mu faculty ya medical abadde mu first second semester yeserunjogi Nicholas ne mukulu we Andrea Semakula sebo okuva olwo buli poliisi yonna ngenzeeyo abasinga bonna abasirikale banyeenya muto okulaba nga abantu bonna babatwala nga tebalina kye bamanyi mu kitundu amanya gange nze Namirembe eti mama w'abaana njagala babakubira amasimu ne babayita ekanyenya ne bamukwata ne bamutwala nga tetalina musango alina obuvunaanyizibwa nina abaana ennyumba ebanja abaana balwadde tetulina kyakulya nze njagala mwami wange abasajja be batwala bonna balina obuvunaanyizibwa tugenze ku buli poliisi batugoba bugobi tugenze kawempe babagamudde kanyanya tugenze kanyanya mugende Makindi mugende Mbuya mugende wa twagala baami baffe bannaye balina obuvunaanyizibwa yasula betunoonya Nakibinge Hassan yabula okuva ku Sande Kandiho akulira intelligence ya military mu Uganda ye yabawa programu bajje basisinkane ne bakuŋŋaanya abaana ba Nuupu bonna babawe embusente Museveni alayire bulungi. Kandiho akulira intelligence ya military mu Uganda. Kandiho simanya Kandiho yabayina ne mutabani wa Museveni gwe bayita Muwoozi. Ffe tetwetaaga bwajjeno bwe tetwetaaga busirikale tetwetaaga mundu twetaaga bantu baffe mwe mwabayita bajje mubawe ssente twagala bantu baffe. Museveni ne mutabani wo ne Kandiho simanya Kandiho be bayina abantu baffe mu batuwe babajja kuwisipa abantu nga 17 bennyini be babakubira babayita okuva ewaka babaleeta ewaka batuwa abantu baffe bannanga tuli bubi balandira ndi batubanja ababaffe mwabatwala mutuwa abaana baffe abaana bato betulina abaana yandekera omwana nekakati tugenda kujjawo obuyambi tugenda kujjawo obuyambi kuwispa mwe bamujja gye babayita ne bagenda mbabayoola lumu batukubira luvannyuma masimu nti no bakoze eki babatudde basaba kitaawe simulaba abaana abatwaliridde bonna balwadde tetulina kyakulya bange bamutwala bamuyoola buyese bamutwala nga bamulimbalimba tibakanseze katumanyi tetulina kyakulya abaana baffe balwadde batuwa abantu baffe babatuddize kati bayeseza wiiki nga tetubalabako babekwate mu sande kati lero sande baweseza wiiki batuwa abantu baffe babate wiiki nemuganda we abiriisiraeli babayolera kuwispa tetulina wetuli tetulina kyakulya tuli balwadde abaana
Abana bombi tubanoonya tetubalaba bwe twatuuka ku gaazi ne batugamba wano wabaddewo ekikwekweto ekyayodde abantu bonna ne babatwala ndege ya university era akola mu faculty ya medical abadde mu first second semester Serunjoji Nicholas ne mukulu we Andrea Semakula sebo okuva olwo buli poliisi yonna ngenzeeyo abasinga bonna abasirikale banyeenya muto okulaba nga abantu bonna babatwala nga tebalina kye bamanyi mu kitundu. Amanya gange nze Namirembe eti mama w'abaana. Njagala babakubira amasimu ne babayita ekanyenya ne bamukwata ne bamutwala nga tetalina musango. Alina obuvunaanyizibwa, nina abaana, ennyumba ebanja, abaana balwadde, tetulina kyakulya. Nze njagala mwami wange abasajja be batwala bonna balina obuvunaanyizibwa. Tugenze ku buli poliisi batugoba bugobi. Tugenze Kawempe babagamudde Kanyenya, tugenze Kanyenya mugende Makindi, mugende Mbuya, mugende Uwa, twagala baami baffe bannaye balina obuvunaanyizibwa. Ye yabawa pulogulaamu bajje basisinkane ne bakuŋŋaanya abaana ba Nuupu bonna babawe embusente Museveni alayire bulungi. Kandiho akulira intelligence ya military mu Uganda. Kandiho simanya Kandiho yabayina ne mutabani wa Museveni gwe bayita Muwozi. Ffe tetwetaaga bwajjeno bwe, tetwetaaga busirikale, tetwetaaga mundu, twetaaga abantu baffe. Mwe mwabayita bajje mubawe ssente. Twagala bantu baffe. Museveni ne mutabani wo ne Kandiho simanya Kandiho be balina abantu baffe mubatuwe babajja kuwisipa abantu nga 17 bennyini be babakubira babayita okuva ewaka babaleetya ewaka batuwe abantu baffe bannanga tuli bubi balandira ndi batubanja ababbala fe mwabatwala mutuwe abaana baffe abaana bato be tulina abaana yandekera omwana kakati fe tugenda kujyawo obuyambi tugenda kujyawo obuyambi kuwisipa mwe bamujja gye babayita ne bagenda babayola lumu batukubira luvannyuma masimu nti ne bakoze eki babatudde basaba kitaawe simulaba abaana batwaliridde bonna balwadde tetulina kyakulya bange bamutwala bamuyola buyesi bamutwala nga bamulimbalimba tibakansente katumanyi tetulina kyakulya abaana baffe balwadde batuwa abantu baffe babatuddize kati bayeseza wiiki nga tetubalabako babakwata ku ssande kati nalo ssande baweseza wiiki batuwa abantu baffe babate wiiki ne muganda we abiriziroyensi babayolera kuwisipa tetulina we tuli tetulina kyakulya tuli balwadde abaana bange balwadde abuzekataabwe sikulaba n'abaana bange babiri omwana owange asoma ku yunivasite yali akolola ngoye ateyo ku ssomero ne bamugamba nti nasayina amawulire esimu n'agamba nsanga alondi wano ku gaazi omwana okuva ssaawa 6 we yagenda ku gaazi abaana bombi tubanoonya tetubalaba bwe twatuuka ku gaazi ne batugamba wano wabaddewo ekikwekweto ekyayodde abantu bonna ne babatwala ndege ya university era akola mu faculty ya medical abadde mu first second semester Serunjoji Nicholas ne mukulu we Andrea Semakula sebo okuva olwo buli poliisi yonna ngenzeeyo abasinga bonna abasirikale banyeenya muto okulaba nga abantu bonna babatwala nga tebalina kye bamanyi mu kitundu. Amanya gange nze Namirembe eti mama w'abaana. Njagala babakubira amasimu ne babayita ekanyenya ne bamukwata ne bamutwala nga tetalina musango. Alina obuvunaanyizibwa, nina abaana, ennyumba ebanja,
abaana balwadde tetulina kyakulya. Nze njagala mwami wange abasajja be baatwala bonna balina obuvunaanyizibwa. Tugenze ku buli poliisi batugoba bugobi, tugenze Kawempe babagamudde Kanyanya, tugenze Kanyanya mugende Makinge, mugende Mbuya, mugende Uwa. Twagala baami baffe bannaaye balina obuvunaanyizibwa. Kyasula betunoonya Nakibinge Hassan yabula okuva ku Sande. Embeera bannayuganda gye balimu embeera yanyiike nnyo, embeera yakwebuuza ebibuuzo bingi nga twebuuza lwaki abaami bano bagenda mu maaso n'okuwamba abantu baffe n'okubuzaawo abantu baffe. Eno Uganda ya bannayuganda era bannayuganda ffe abalina se esembayo ku ggwanga lyaffe, ffe abatunuulidde engeri ki gye tuyinza okweyambayamba ate ne tununula eggwanga lyaffe lino Uganda lyaffe ffenna. Tetwagala balisosola, tetwagala balireeta mu byabwe, tetwagala baliyingizamu balala. So omukulu Abell Kandiho gwe akulira okuwamba bannayuganda mu bitundu eby'enjawulo era eggwe akulira avunaanyizibwa ku bannayuganda abattiddwa ne babuzibwawo. Essaawa zino bannayuganda ffenna tutunuulidde muganda waffe John Bosco Kibalama, twebuuza aliwa, lwaki Abell Kandiho tovaayo n'otugamba amazima, giwateeka mukwano gw'abangi, muganda waffe omwana atayina buzibu, atayina musango gwonna, eyali avuddeyo, yali ayimuse okulaba nga alwanirira eggwanga lye, obulamu ne musalawo mumutte, ne musalawo mumukoleko bye mwali mwagala okukola, naye ensi eno nga bagamba nti tekungulwa, nammwe temujja gikungula. Bannayuganda one time Mukama ajja tuddiramu, ajja kweyimirirawo naffe tulabe nga naffe tununula eggwanga lyaffe. Weewaawo mwe mutufudde nti nno tuli basiru, mutufudde nti tetukyategeera, mutufudde nti nno ebyaffe byazikirira, mutufudde nti tetulina lugendo, naye one time muliraba olugendo lwaffe nammwe ne mwagala otweyongako nga ekika kyansi tekakyaliwo, naye ng'ate era tekigenda kukoma nti kiwedde. Mwine otuwa abantu baffe bonna be muwambye, bonna be mututte, mwine obbakomyawo oba mwagala oba temwagala. Uganda ya bannayuganda era bannayuganda bajja kuyimusa amaloboozi gaabwe balwanire abantu baffe abatubuzeeko bonna.